Waba mazima wanvu nyabo abantu bayinza olowooza tulimba yogerako gwe kennyini mu ddoboozi lyo ndinde sinakwogerako atusekeremu n'akali akaseko akafa akawala bakusaba bashaita bridal world be bakoze ku mukolo guno be bokka abakuba ekifaananyi ky'osobola okutereka mu album be bakwata vidiyo gy'osobola okulaga ensi nekkiriza bagambye edda wali bakufune bulungi we wali focus manya apaki wali nze nize kaseko banaye nga ndi musanyufu nnyo tusanyuse okubalabako basebo tusanyuse okubalabako banyabo amina banaye eradde basebo eradde nnyabo eradde banyabo banaye bwe bali kujja ku mukolo ogw'ekitiibwa bwekuti obewankwatako aluwa zona mukulu era ono yeyesookawo buli kanaku yamukwata olubenga naawe atakutya gwentya banaye ndi musanyufu nnyo okubeera ku mukolo gwa mukyala Harriet n'omwami we Gonzaga okitegeera omukolo nga mulungi guno nga gwabbeeye tutukubire engalo abakitegedde ako kennyini nze kati omukono newe gugwa kati nebwe ku Delta TV tukole bwe bali nnyo bwe bali ddala tukyagenda mu maaso n'omukolo gw'omwami Gonzaga wamu n'ekyebbeeyi kye mukyala Harriet Nazinda azze mu maanyi naye bannange omwami ono omanyi ti naddugaza olujja lwa taata lwa Saalongo Kizito Saalongo Kiwanuka nedda ebintu byosi birungi naboddugaza olujja lwa taata mbadde nina okikola nnyabo bakiwadde kubanga kimugwanidde yendi nnyabo wasibye otya nnyabo kibadde kituufu nina okunyumirwa kubanga nagwetegekera gutegekedde ebbanga kisebo ebbanga si ppanvu kubanga tono myezi ng'ena mwali mwe mwetegeka waawo mukama yakikoze tusaba otuyanjulire mu bitiibwa bye byonna ssebo amannya yenze Yiga Gonzaga ndi ngini y'amasannyalaze era nkalani ntake group of company era nkimanyi ngini ya mumiru ennyabo kati banga kiri mumaze ne mukyala myaka giri 12 babbebi bameka basatu afunayo ko abalala yes tukikubire mu ngalo kino okubaawo oluvannyuma lwa myaka 12 mugambye era Harriet yewuwo biki by'omuzibu mwana oyo sooka empisa zezisooka obeera tolina mpisa buli kimu tekigenda bulungi so empisa zizikulembera mu maka bwatuuka e Buganda bwobanga okuwulira owulira buli omu awulira mulisa yandigenda ku byalo ebyo mulina okukkaanya kyemukono buli kimu kigenda bulungi kati ate bwalwawo ekisowera ffenna tukola buli omu alina omulimu gwe gwakola ogw'enjawulo so ne tubeera nga tukwataganira wamu kayimba kikoyagala omuweereza olwaleero waliwo akayimba ka Geoffrey Lutaaya walayo oli miisi akayimba kagamba walayo oli miisi walayo oli miisi wange nga busobola okweyogererayo awo ositudde abantu abalungi ate ab'ebbeeyi nsabo bebazeeko ssebo mbeebaza nnyo bonna sijja kwebaza kinoomu obula bonna abazze abanyambyeko mu ntegeka eno tubadde tutuula ne tuteesa ne bampa ku magezi fena tuluwaŋŋanya amazima mbeebaza bonna
kalifuwa n'akazigo kenyini akabulidde n'abooluganda odolondo tuyagala akomewo ddi ewo era n'akutumira olwayo n'alisuubira abakyala mwenna abasekedde akaziga lwaki bwe naamuleka eno kiba tekikola nina okuddayo omanyira beera yennyabo kale sebo balina kubeera musanyufu kale bambi kwane tova ku Delta TV tukole katongera okunyumirwa omukolo kwagala nkusuubiza ku ssaawa eri ejja njagala nkusibire wano paka ku ssaawa eri egeddako bwemba nkusanga ngenda kukulambika empeta ng'eraga nti gwe mukyala wange owa paka lasiti tukuwa engalo ez'amaanyi obonero akalaga nti nkusibidde wano paka ku mbaga eri ey'obugu abange twanguye nange nsanga owe wange maama olira nandujja yayimbanga atakubye engalo kukeite muliko nesijja kulira ategegwa tola akatono oba wa ntondo sekinene oba wa mululu kati naawe hali yetiryako ekiri wano mulinga abataliyomba manya sole tebasobola otyo kati My heartbeat, njagala okuwa akalabo kano okasiime nkakuwadde okuva ku ntobo y'omutima gwange nga mulimu ebibala mulimu apple mulimu omucungwa mulimu n'ebyokunywa mukwano nsaba bikuwoomere nsaba obiyeeko mpola oba tugende tubyeriire if kweyagaliza was a passion Banange, congratulations mukyala Harriet n'omwami wo Gonzaga, mwebale kubeera nga ate mwatwesize omukolo ne muguleeta ku Sharita's Bridal World. Nkugamba nti Sharita's Bridal World erina buli kimu ekikwatagana n'ebyemikolo, nawe twesige tutegeka omukolo gwo mu ssaawa emu ate era nga banaffe aba Sharita School of Beauty tuli mu kwaniriza abayizi abapya engeri bwe twamaze okutikira tugenda kuddamu okusoma kwaffe nga January 8 kale no munanga ali eyo ng'oyagala okusomera ewaffe teroje omanye ebisingawo January ereke kusanga nga ate tonneeteekateeka tulina dde ne boarding ate nga n'abayizi tubatikira kati kene mbulango mutikoma tugenda kutuusaako second graduation eya Sharita School of Beauty.